gundi yonna. So kubanga aba Museveni abagamba bali mu mulembo omubi batukoze ebintu nga tukipinga records. So kati ekitunga ekyo kiba kibaluma okulabanga ffe bwe tubikola ebyo nga president abikoze bweri message bagifuna kubanga baamini bakola ebikolobera awatali kamera awatali ku documentinga awatali omulembe gwali tegunazuukuka kati ffe tuli mu mulembe ogulina byonna nga tukuma records ebintu bitambulanga ebyaliwo biringa ebyabaddewo eggulo. So kati ba Museveni bagezako okulwanyisa obujulizi obwo kati wali wabadde walina okubeerayo ba foot soldiers bonna okubeera nga basisinkana ku beach erusaabala eyo mu lukuŋŋaana lwabwe okubaako bye boogerako gye bayise gye tuyise we bali ate ne we tulaga n'ebirala bingi nnyo. So nga bw'omanyi nti enkambi zonna n'ewaffe waliyo ab'omulabe abawa amawulire nga naye ewuwe waliyo abaffe abatuwa amawulire gonna. Nabagamba nti beach eyo bagikoledde enteekateeka emirundi egiweze naye nga security alert ye bikuba n'ebisuula ne batasobola bikola. Ebyo byonna ebya kamera nabagamba bajja zikutulayo bajja zisala bajja kola biki emirirwano byonna byonna so bibadde ku baali bagundi babikola dda naye nga byabalemesa lwa security alerts okutuusa lwe bagenzeeyo ne bakola bye bakoze kubanga yatinkudde olutalo ku online ne lumulemerera kati yagala okulaga nti waali. Then ekirala olukiiko lw'aba foot soldiers omanyi edda abantu beegombanga nnyo okuyingira amagye ga Museveni oba amagye ga Uganda bwe gaali galina waliwo we bannayuganda we beebakira ne geefuula agalina empisa abantu ne bagaagala nnyo. Nze bwe nali nga ndi kadogo nayagaza nnyo abaana abato okuyingira amagye nga ntambula ne muzeeyi wange nyambadde uniform ya amagye ku parade eza independence simanyi lunaku lw'abakyala lebadde biki ngeye waffe wabeerayo zi parade za LDU nga ndi afande muzima nga abaana bonna baagala okuyingira amagye nga abaana baagala okuyingira nga nange bwe ndaba ku bukadogo obuli eri nga nange mpulira kugamba buli mutendera omuntu ng'alina. Naye kati olwaleero amagye ageegombesa okuyingira ge magye ga NUP foot soldiers buli muntu ayagala kubeera foot soldier. Kati bwe yagala okuyingira SFC yagala kuyingira SFC ya Kyagulanyi owulira bayambala bulungi bonna banyirira uniform yaabwe yonna so n'aba SFC aba Museveni beegomba okubeera ba foot soldiers UPDF beegomba okubeera ba foot soldiers kati kyovulaba olukuŋŋaana babadde balina okulutaataaganya nga bwe bagira kubanga bo beegomba ffe tuli kyakulabirako bayira we tuli kyakulabirako era bwe bamanyi nti oli mu ba foot soldiers manya nti oli kyakulabirako. Nze njogera n'abapoliisi njogera n'aba UPDF mu nkambi ez'enjawulo beegomba ekyambalo ekyo baagala okukyambalako. So wetutuuse wano entalo ze tulwana entalo ze tuli mu kulwana bw'olaba olutalo Nuupu ne Kyagulanyi lwe balimu lukulagira ddala nti gavumenti eri mu opposition erwana ne gavumenti ya Museveni eraganga yeri mu opposition erwana ne Kyagulanyi kumujja mu buyinza kubanga obuyinza buli mu mitima gy'abantu obuyinza buli mu bantu mu bwagazi bw'abantu kati byonna bye balimu gavumenti ekulaga erwana ngeri mu opposition naye nga wano bakulaga nti be bali mu buyinza Nuupu yeri mu opposition naye nga mu reality kyebayiwawo enjuwawo gye bayiwawo omubiri egibiki byonna bikulaga nti gavumenti erina ekintu kyerwana nakyo. Gavumenti eraga nti erina ekintu kyerwana nakyo kubanga ekyamazima olutalo luli mu mitima gy'abantu. Emitima gy'abantu gyonna bannayuganda buli kimu kyonna kya Kyagulanyi Ssentamu kyonna kya Nuupu kati bali balwana baleeta nansuuluulu oba emitima gy'abantu bundi okujaabya okulaba nga bayingira. Naye tujja kukola bye tulina okukola byonna era struggle etambule paka nga twenunudde. Njagala kwebaza bonna abayimiriddewo ne president bravery ne bayimirirawo ne ba confronting abasajja abo ne bakola gwe balina okukola. Mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku lujja kukyanga ebyo byonna tubiwangudde. Mukimuba mumanya ne SFC yegomba okubeera bafuutu bigere so bafuutu bigere mwebale okutukwatira bendera n'okutuweesa ekitiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala. Nina eggulire lye nalaga ennaku ezo njagala tusooke tuliddemu bwe mmalambawo ebintu bino. Njagala muntu agingire eddamulira njagala muntu agingire eddamuliro wa Ssemwayi njagala muntu agingire olwaleero essimu yange tekuli muliro simanyi oba amawulire naagalaga nengamalayo naye leka nsooke eggulire lino mbabulire ebyafaayo bino bye ngenda okuba nga njogerako. Twalyogerako ba ku Monday. Was it Monday? I think it was on Monday. Kale lirino
Zoni ya Nakibinge Kibuli bagala polisi batase ku bavubuka abeita abakabinja ka Al-Qaeda aka bagamba nti basuza tebebase kindiridde abavubuka bano abatererezebwa kuba abakabinja kano okutta omuvubuka Hajjari Muhammad mu kiro ekikesezo olunaku olwaleero kigambibwa nti abakundi kano kakolera wansi w'enteekateeka eya Ghetto Structures Sacco eyatongozebwa omukulembeze w'eggwanga ng'ekigendererwa kyakujja abavubuka mu bwavu naddala abali mu nzigotta. Otutukidde Kibuli mu zoni ya Nakibinge nga polisi kona amagye bakyagumbye mu kitundu kino okuma obutebenkevu oluvannyuma lw'akakundi akamanyiddwa nga Al-Qaeda okutta omu ku bannaabwe amanyiddwa nga Hajjari Muhammad abadde w'emyaka 18. Tukitegedde nti mu kiro ekyakeseza olunaku lw'eggulo abavubuka bali mu kabinja kano akakulembera Umar Mayanja bafunye obutakkaanya n'omuvubuka ono kaakano omugenzi ekyaleseewo okulwanagana okukakkana nga bamuse. Abadde asoma tabiriimu bamukutte obukwasi ne bamugamba kulwaito joininga kibinja kyaffe n'abagamba nsobola kujoininga kibinja kyammwe kubanga nkyasoma ne bakwata kyaliyo ne bagamba kulwaito tomumatiza ajangire ekibiina kyaffe n'agamba sijja mumatiza ye wanaaba ayagala ajja kuyingira kwe kukwata ne bamukuba ajja okutaasa mukwano gwe ne bamugamba omutaasa waaki kwe kumukuba musajja wattu n'afiirawo. Imaamu yattibwa nga nyimiridde ku buliigi nga nkyuse bwe nti ntaasa olutalo n'akasuka tairos n'akuba munne ku mutwe nemba munne n'agwa ne mubaka namututte wa neighbors ne tumuyiwako amazzi. Obutemu buno bwatanudde abavubuka abalala okulumbagana ofisi z'akabinja kano ne baziteekera omuliro kono kwokya pikipiki ezabaddewo. Abatuuze batubulidde nti akakundi kano kamaze ebbanga nga kakola ebikolobero ku bantu kyokka nga basinga batya okwekubira enduulu. Buli mwaka Al-Qaeda atta abaana 8 mwenda 10 naye nga gavumenti 001 Pulezidenti Museveni onsirisa otunula. Bawamba wana omwana omuwala ng'ono bwavuddeko kyayogedde ne bamwebakako abantu nga 10 ne tuwaaba emisango naye kabaragala tebatuyambye. Mbu bafubye okutegeeza poliisi ku nsonga eno kona ebitongole ebikuuma ddembe kyokka byonna mpawo yali afuddeyo ku nsonga eno. Nekubira komandant ensambya wano nangamba y'ensonga za Al-Qaeda taziinaako maanyi. Osi wano barracks naga taziinaako buyinza. DPC yangamba tongamba ensonga za Al-Qaeda. I have no authority over Al-Qaeda. Meeting eyasembayo eyasakyuta meeting eyasembayo gye twatuddemu ne DPC w'e Kabalagala. Bwe twamunnyonnyodde ku nsonga eno yatugaye bannaye munnyambeko emikono gyange misibe. Abantu abo sibasobola mwenga abatuuze munoonye bwe muyinza okolagana n'abo abaki n'abo abantu. Bwetutukidde poliisi ku nsonga eno batutegeeza nti bakyanoonyereza. Tukitegedde nti akakundi kano akamanyiddwa nga Al-Qaeda ke kamu ku obwo obwavu bwa ssente okuva eri omukulembeze w'eggwanga omwaka oguwedde okujja abavubuka basangibwa mu ghetto mu bwavu. Abavubuka okuva mu magombolola 5 okuli Makinge, Lubaga, Kawempe, Kampala ne Nakawa baweebwa obukadde 10 okuva eri omukulembeze w'eggwanga ku mukolo ogwali e Kololo omwaka oguwedde. Creating one love, peace and unity in the ghetto. Ngotuweereza ababaka abalungi kino tamulira meja kuteesa n'abalala tukoze nabo. Mwami Museveni teriyo muntu ayinza kuyamba. Teriyo muntu ayinza kuyamba nga ayina omuze omubi mu community. Omuntu asobola kukuyamba nga yeeyisa bulungi mu community. Balekerawo okukubbako ssente z'eggwanga. Era nsaba so tusendo message kuwe aba facilitating Mwami Museveni ati afune information nati ebintu ebikolebwa eno si bye biri bamugamba ebintu ebikolebwa eno biki birala. Raymond Tamale, NTV kusawemu. Akabinja ako aka Al-Qaeda akaoperatingira mu bitundu ebya Kabalagala, Kikuba Mutwe, Nsambya, Kibuli, Namuwongo, Kansanga, Muyenga ne Bukasa. Akabinja ako akakulirwa omwami gwe muwulidde gwe bayita Mayinja Umaru, commandant wako eyayita 001 Al-Qaeda 001 commandant owa NRM nga yono oyo ye commandant wako yayita 001 Al-Qaeda commandant. Yoyo omulimu gwabwe omukulu okusinzira ku sources okuva mu police mu CID ne police ne Semwai Iso bambega abali munda bw'oluvannyuma lw'okuleeta eggulire eryo mbadde nfuna information ey'enjawulo okuva munda mu bitongole ebikuuma ddembe. Abantu abo baweebwa obuyinza era baoperatingira wansi w'enteekateeka za Museveni okwonoona generation abaana abato nga bakolagana wansi waddamulira omulimu gwabwe guguno okulikulutinga abaana abato ababadde ku street
okulikulutinga abaana abalinga abatalina mwasirizi abageto wansi w'enteekateeka eziri mu kubasomesa mbu batwala mu masomero aga bulijjo okusoma ebya bulijjo eby'essomero oba okubasuubiza okubayigiriza eby'emikono oba okubasuubiza okubagata ku bitongole ebikuuma ddembe oba n'okukola emirimu gya gavumenti egy'obwambega mu mbeera ze balimu nga babasuubiza okubawa emirimu naye ng'ekikulu mu byonna kwe kubakwata okubakuŋŋaanya okubateeka awamu okubateekamu emize omuli okunywa enjaga n'okulya ebisiyaga era abaana abo abavubuka abakulu be bamu be batwala mu makomera okoperatinga mu safe houses okusiyaga abantu ababeera abasibe be bakutte olw'ebyobufuzi ne baleeta abaana abo be bayigiriza ebisiyaga nga bali wansi wa ddamulira baoperatingira wansi wa ddamulira nga bamaze obayigiriza obulungi ebintu ebyo omuli okusiyaga be batambuza mu makomera okusiyaga abasibe baana bato kuva ku myaka 12 okudda waggulu babayigiriza okusiyaga nga project namba eri mu gavumenti erimu Museveni erimu ddamulira olw'okubanga abantu b'ebitongole ebikuuma ddembe balina engeri gye bategedde olw'enkyukakyuka y'obudde olw'entambula y'ebyobufuzi omulembe gugenda gukyuka kati bano naye eri abaana babadde ku street abaafa emitima be bayingizaamu ebintu bino babatwala ne babatendeka ne babasuubiza ne babawaayo obumundumundu awo ne babeerako nabo ne babatendeka bwe baba nga bava gye babatendekera ng'emundu bazirekayo kati ne babagamba ne babasuubiza okubatuusa ku mutendera omulala okubateeka mu magye okubateeka mu poliisi okubateekawa bo ne babayingizaamu kino ekyokusiyaga kati be batuma mu makomera okusiyaga abaana ebyo mbijja wakati mu CMI ne ISO mu CID mu poliisi era abantu bonna be basiyagidde mu police stations oba mu police post oba mu police booth eziri mu bitundu ebyo Kabalagala Kikuba Mutwe Nsambya Kibuli Namuwongo Kansanga Muyenga Bukasa ebikolobero byonna ebikolebwa ku basibe mu makomera ago mu bupoliisi obwo bana abaana komandanti waabwe yoyo gwe bayita Umaru Mayinja eyita komanda 001 batta n'okutta bwe batta tewali kibabagambako munguliro omwo bakwata n'omuwala ne bamwe bakaka abantu gundi abantu 10 abavubuka 10 ne bebaka ku muwala ogu tebagambwako ne poliisi batya kubanga baoperatingira wansi wa General Ddamulira ku orders za Museveni okwonoona abaana abato obayigiriza ebisiyaga ndowooza n'ekyo nakyo tukimaliriza babalimba era bwo bomanyi nti waliyo ki project ekitambula eyo nga wakiteekamu omwana wo mbusimanyi kyakubayigiriza bya mikono waliwo n'abalala abali mu bitundu by'emulago eyo waliyo abaoperating simanyi mulago simanyi kyebande eyo waliwo bye bayita biwakashop mbuno biyamba abaana mbobayigiriza simanyi eby'omu mutwe simanyi ebyalaani ekisiyaga kiri eyo bw'oba oyingirayo tebakukkiriza kubeera na simu ne bakukwatako ng'olina essimu ya kamera ng'oyingiddeyo munda eyo mumanyi be bakola abaana bammwe mmwe be bagamba mbuno ebya ghetto structure mbuno babayigiriza emirimu gy'omutwe simanyi okutunga simanyi okukola ki buuza omwana wo bulungi olabe bali mukono n'abaana babayigiriza bisiyaga okuva ku myaka 12 okudda waggulu aba street emyaka gyonna gwe bajje ku street bamutwala nga bamutute kumuyigiriza ebyo bwe baba ba mu maka bakusaba abaana okuva ku myaka 12 Ddamulira enamba ya Ddamulira nagiba wadda wano ndowooza mujine enamba ya Ddamulira by the way ngamba gabidde enamba ya Ddamulira y'emirundi mingi enamba ya Ddamulira nganji bagabidde emirundi mingi kana be wano banjina enamba ya Ddamulira eri 0755 83 0506 075 83 0506 Brigadier Ddamulira waliwo alina kyabuuza ngeze ku nsonga endala omuliro tegumala omuliro mutono omuliro tegumala waliwo bingi ebiri mu ggwanga Uganda ebimu ku byo ebyabadde mu mawulire mulimu bino bya
KCCA nga tubitadde ku bali gavumenti etandise okutema empenda ku kyokwongera omutindo ku mwanyi ng'egamba nti eno y'engeri yokka bannayuganda gye bagenda okufuna ensimbi ezeegasa mu kirime kino kati ekitunuuliddwa ennyo nga ekyettunzi mu biseera bino. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti agamba nti amakolero gagenda kuzimbibwa kuno agongera omutindo ku mwanyi era nga kino kigenda kutumbula ebbeeyi y'emmwanyi ssaako n'okutondawo emirimu eri abavubuka. Katubifune mu bujjuvu. Oluvannyuma lwa gavumenti okweddiza ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority nga kino kyali kivunaanyizibwa ku mwanyi mu ggwanga, abakulu mu gavumenti tebatudde nga kati baagala kulaba kutya bwe batwala kirime kya mwanyi mu maaso nga bwe kigasa bannayuganda. Olwaleero gavumenti ng'eyita mu ofiisi ya pulezidenti batandise okutema empenda butya emmwanyi ya Uganda bweyongerezebwako omutindo. Mu lukuŋŋaana olubaddemu abakungu ba gavumenti ab'enjawulo nga lugendereddwamu okusalira emmwanyi amagezi lukulembeddwamu minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti Mire Babalanda. The Apex platform, through which public policy issues are discussed by key stakeholders for effective management for results. Ateekerateekera ofiisi ya pulezidenti Yunus Kakande ategeezezza nti kikulu okwongera omutindo ku mwanyi era n'asaba buli munnayuganda okubeera omusaale mu nkola eno. N'abagasajja agakulu agaba emmwanyi ebweru nga zirina ki omutindo n'abagasajja agakulu agaba oluvannyuma lw'ekitongole kiri ekyali kikola ku mwanyi okugenda okugibwa n'abagasajja agakulu agaba kyetegeredde ekyo kati kijja ministry of agriculture balina okukola research balina okunoonya marketing balina okukola ebintu bya environment nga nabo babiteekamu okulaba nti omulimu guno ogw'emmwanyi gufuukira omulimu gw'abantu. Babalanda atubuulidde nti ekirime ky'emmwanyi kisobola bulungi okugaggawaza buli munnayuganda. Shift from exporting raw coffee, which earns us about $2.5 per kilogram, to processing it locally with value addition. That same kilogram could bring in between $25 to $40. Ono agamba nti kino ky'ekiseera Uganda okutandika okuzimba amakolero agalina okwongera omutindo ku mmwanyi. A number of our children leave the country every year in search for jobs abroad. So, the only way we can reverse this undesirable trend is to concentrate on adding value to our raw materials and establishment of industries at varying scales, be it small, medium, or large, to create jobs for our children. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu ebitongole by'enjawulo ebya gavumenti awamu ne bannayuganda abatambulirako ekirime ky'emmwanyi mu ggwanga. Bannayuganda njagala mbabuulire gavumenti yaffe erekerera by'erina okukola kubanga tebatulowooza kera tebatwagalangako. Ebyo byonna bye bakola byakunyigiriza muntu wa wansi, tewaliyo kye bakola na kye boogera nga kigenda tuyamba. Bw'oba okola ku makolero ago bagamba mbu amakolero bagenda kukola amakolero kikendeeze ku baana abavubuka bagenda mu mawanga g'ebweru okunoonya emirimu, mbwe emirimu gidde mu mmwanyi tugaggawalire mu mmwanyi, mbwe olwo gavumenti ekola. Kiki ekirina okusooka? Gavumenti okutereeza ebyobulimi n'okuwa bannayuganda emirimu nga bayita emmwanyi zibeere ekyomugaso eri abantu. Gavumenti temala kutwala mmwanyi. Ebintu ebitereeza bbiri bwebiti guni njagala mbalage kubanga bye balina okukola si bye baakola. Amasannyalaze galina okubeera mu ggwanga gyonna googeddeko. Bamuseveni bagenda okujja bannayuganda balina ebyuma by'emmwanyi ng'abantu balina ebyuma by'emmwanyi ku individual level. Waliwo wano abantu nga bajjajja baabwe balina ebyuma by'emmwanyi ng'ekyalo kiriko abasajja 7 ab'amaanyi, ebyuma 7 biri ku kyalo. Bo bennyini be baabikutula, cooperatives be baazikutula, kati ate atuzzayo bajjajjaffe we baali batadde Uganda. Babalanda waatulaga mbu kati batulowoozezzaako batuzzaayo we twali. Lwaki mwabimenya? Lwaki mwabijjawo? Ekyokubiri, tewali bw'ogamba mbu kati bagenda kutufaako ng'eggwanga teririna masannyalaze. Balina kusooka kubanga amasannyalaze mu ggwanga mwe olaba Kampala terina masannyalaze, Jinja Busoga tebalina masannyalaze. Ogamba otya nti bannayuganda bagenda ganyulwa mbu ogenda zimba amakolero gatambulire ku manyo ga kitaawo, gatambulire ku ki? Kitaawo yagenda ogatambuza gwe Babalanda oba olubuto lwa Dombo kubanga Dombo yebba wa Babalanda. Nze mbuuza olubondo lwa Dombo lwe lugenda okubeera amasannyalaze agatambuza amakolero ago. Gavumenti eyagaliza abantu baayo amasannyalaze gabeera in place.
atenga gali cheap atenga tegavaako amazzi ne gabeera in place amayonjo atenga gabeeyi ntono nga gali affordable enguudo ne zibanga namu nga zitambuza ng'ebintu bitambulako nga ebyentambula nga byangu nga amafuta gali wansi emmwanyi ziba zijja kwekolera ogwazo gavumenti ne bwe batebiyingiddemu kati amakolero gagenda kukola ki nga amasanyalaze gabaawo olunaku ne gabula ennaku 3 amasanyalaze bwe gabaawo abantu beekolera emirimu abantu balina ebintu bye basoma ku intaneti Uganda terina intaneti ngovudde ku wifi ze tugamba free wifi na biki naye ebitundu tebiyina intaneti tewaliyo mpuliziganya z'amasimu district nyingi zikyakolera ku fayiro nga fayiro ez'okuwandiika obuwandiisi ku district namba tekuliko ka kompyuta yadde akamu tebalina data wagundi wa software tebalina software tebalina soft copy ya kintu neki ku headquarter ya district wabula bakugamba value addition ku mwanyi waliwo ebigireeta obwo bubbi tebabalimba obudde bungenzeeko ensonga ezimu sigenda ziyingira munda okubeera nga tuzijjayo bulungi bano abantu tebatwagalangako Museveni abadde yateekateeka gavumenti ne opposition nga be batufuga gowulira babadde batufugira wamu nga Kyagulanyi tannaba kujja nakugamba genda osome ekitabo genda osome endagaano enkadde yonna endagaano enkadde bw'omala okuva mu ndagaano wali empya bw'omala okuva mu ndagaano enkadde mu luberebere ng'omusota gumaze okukema nga Setaani ajjidde mu kifaananyi ky'omusota amaze okukema Adamu ne Eva toddamu kusanga kigambo Setaani oddamu kisanga mbadde sinaba kisanga Bayibuli sigimanyi nkiddamu bw'oba olina gwe wakiraba nze sinakiraba oddamu okusanga ekigambo Setaani mu kitabo kya Yobu era byonna ebyaddako awo toddamu kusanga Setaani oddamu sanga Setaani soma Yobu essuula emu n'eyokubiri wejjo osanga ekigambo Setaani ogenda okuvaawo ku Yobu sinaddamu kusanga kigambo Setaani siddamu kumulaba nnyawo nga akyankalanya embeera Yesu yamala okujja mu mulembe gwa Yesu n'atubuulira biki ebigenda mu maaso mu nsi ne Yobu yatuuka ndowooza kuva ku nsi nga tamanyi nti ka Setaani ke kaamukola byonna bye kaamukola bwe tutyo bwe twatambula mu byobufuzi bya Museveni ebbanga lyonna nga tetumanyi kiki kitutawaanya nga tetumanyi nti Museveni yennyini ye problem nga tetumanyi nti Museveni ye opposition ye government mu byonna bye tubadde mu paka Yesu amala kujja n'atuddirayo n'atulaga nti omulema w'omukono ogukaze asobola okulagirwa omukono ne gugolokoka Bayibuli egamba mu yeekaalu mwalimu ow'omukono ogukaze Yesu yatubuulira bulungi ekkanisa zonna tebamanyi nti n'abalema batambula abafalisaayo bali mu ekereziya balina ebiganduula tebamanyi nti omuntu mu kanisa alina ofuna emirembe Yesu yabitugamba Yesu yababuuza naye kakati bannaaye mmwe basajja mwe bwe nga mufa ku nte zammwe ate olwo omuzzukulu wa Ibulayimu abonyabonyezebwa Setaani nga bo tebakimanyi labayo ebiri mu KCCA okumanya nabuuza Lukwago ayagala kitu kimuwe mu byonna byawambagatanye nabyo atuyamba atubuulireko kyasobola tukimuwe ulira genda muka abalabu bayisedda embalirira ya KCCA ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja nga kakiiko Lord Mayor kakulembera nako tekamaze kujekenneenya bulungi embeera eno erese bakansala sibasanyufu wabula ng'okusinziira kwakulira KCCA ow'ekiseera Frank Lusa obudde obw'okuwaayo embalirira eno bwali buggwayo ensonga lwaki kino kyakolebwa musasi waffe atumalirireyo nga 14 omwezi gwa Novemba lwali olunaku olwasembayo era olukiiko lwa KCCA okuyisa embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 wabula kino tekyasoboka kino kyava ku kuba nti olukiiko lwa Lord Mayor oba SEC okutegeeza nga bwe baali bakyetegereza embalirira eno kyokka mu lukiiko olutudde olwaleero kitegerekese ng'embalirira eno bwe yayisibwa gye buvuddeko era kyakolebwa minisita ba Kampala naye amateeka gaffe aga Uganda naddala etteeka eritwala KCCA tulambika nti wabeerawo obuzibu bwonna tulina minisita tulina na gavumenti ey'oku ntikko esobola okutuluŋŋamya tetutukako eyo point tukoze tutya kati awo minisita wayingiriramu kyokka embeera eno erisaamu ku bakiise mu lukiiko luno si basanyufu baatulonda okuleeta ebintu ebizibu by'abantu okubijja gye tukiikirira nakawa okubireeta wano ne Idi ategeezezza olwaleero nti bajeti yayita
nine ebirimu byenyi tetubimanyi ate batusindika wano kubimanya na kubiyisa naye ebyobufuzi ebibaddewo gwe ogenze ogamba tetwayisa budget obudde bugenze gwe muba mulina etteeka eribalagira okukola ekyo ku budget ne mugiyisa nga temugirabye temumanyi birimu etteeka lyogera ki ku kasasiro ali mu Kampala omungi gwe Rusa simanyi Franka Rusa simanyi Franka Rusa simanyi Rusa gendo olabe ekiri mu kibuga buli luguudo lwa Kampala luliko kasasiro awunya ekibuga kikyafu etteeka lyogera ki ku kasasiro mu Kampala Lukwaga awambagatanye na kuandika kibiina kya byabufuzi awambagatanye ne Masakaruwa simanyi oba girlfriend we oba jjajja friend we akwataganye ne Besigye akwataganye ne bitalina makulu budget negenda nga tebamanyi ba minister ba Kampala be batudde ne ba budgetingira Kampala ne bawayo budget ba kansala tebakimanyiko Gundi Road Mayor takimanyiko tamanyi birimu budget olunatuuka nga atandika okufana obutanyagwa bana Kampala babonabona okufana obutanyagwa ne bannayi Kasajja gwe senga gwe wafa mu kifo kya kitaawo Lukwago senga gwe wafa mu kifo kya kitaawo Kampala nafuna emirembe Akasajja kakwataganye n'ebifayiro Kazunga kako kagenze Kenya simanyi kuleta simanyi suitcase ya Gundi nalekawo Road Mayorship nalekawo entebe yo Road Mayor nagenda ayagala okulaganga bwakole nnyo ye yanona yo simanyi suitcase za Gundi za Besigye Nairobi ebyo byayagala naye bamugamba okunaaba naye mwe bannange Katonda ono alaba naye banne Katonda ali mu ggulu Bible egamba Katonda yali ali waggulu bwati above the fence of Jericho. I want to speak in English so that you can understand what I'm trying to say. Bible egamba bweti Mukama yagamba Yosua kozi mbadde njogera Luzungu yamugamba nti laba baabo mubegalidde omu ne kabaka waabwe naye mbagabudde mu mukono gwo baabo mwe bali kubanga Katonda yali above the situation ngali waggulu ngalaba Yosua nga ne mukikomera ngalaba binamugamba baabo mubegalidde baabo mbagabudde mu mukono gwo baabo mwe bali ne kabaka waabwe bonna mwe bali Museveni yatuula nebekenjera Lukwago oyo yali wamaanyi nga akalulu Lukwago aka Kampala kabanga ka Uganda yonna ng'osanga ebipande bya Lukwago ebya Road Mayor n'obisanga ekabali n'obisanga ekisolo n'obisanga effort ebipande bya Lukwago Museveni n'amanya Museveni yatya abantu aba Lukwago ne Namboze n'abateeka n'abakwata bulungi nnyo nga kubanga okusoka Gundi bali kumulamwa n'abakwata ne bakolanga painkiller n'abasonseka ennyuma wa Besigye Namboze ye n'abuuka ye n'avaayo Besigye okubeera ne Lukwago si lwakuba nti Lukwago Besigye yali ayagala nnyo Lukwago yali akontrolinga kipeyini ekyali kigenda ku Museveni nkugambye ebipande bya Lukwago ku bwa Road Mayor ng'obisanga mu bizinga by'essese Brenda yolabe motabisanga yogambe nti nonkulimba genda mu Northern Uganda bw'otasanga y'ebipande bya Lukwago ku bwa Road Mayor nakolanga kipeynikira ne bakisonseka ennyuma Besigye tuyatwala Lukwago lwakuba yali amwagala Katonda najja n'agamba Kyagulanyi nti baabo mbakugabudde bonna Lukwago ne Museveni bonna mbakugabudde Lukwago yakalira ennyuma yakalira mu nnyuma ya Besigye njagala mbyogerenga bwe biri Lukwago bamusonseka ennyuma ya Besigye yenna n'amerutinga yenna n'akalira mu nnyuma ya Besigye takyalina makulu era nga Museveni amanya atumaze kubanga baatya Lukwago Namboze yatambula nga asomesa federo mu Uganda n'ebweru wa Uganda ne babeeraliikirira ne babakwata aba His Excellency Kyagulanyi ye yasimatula Namboze Lukwago teyabeera nabo lwakuba yali abaagala yali abataayiza Museveni agende Lukwago n'amerutingira mu nnyuma ya Besigye omanya ki omwana wange Ebeni ye yandetera siyole eyo yagamba mama why don't want to go back to that nurse era Kasarora tayagala gendayo why no I don't want to go there she put something in my bamba I don't want to go there era tayagala gendayo
kati Lukwago ali mu bintu ebyekisiru. Lukwago lwaki tolondako ekintu kimu oyagala tukukolere ki Lukwago wakkiriza n'omerutingira mu nnyuma ya Besigye Railo tuleke tuviire bannange ekibuga kiwunya ne wano wendi nkiwulira gendo iteko ku Kafumbe Mukasa gendo iteko ku nguudo za Kampala zonna kati enkuba etonnya ebintu byavundilako naye mbwe teeka libagamba bwe baba bazanyidde mu budget bo babiweereze kuba etteeka libagamba budget erina y'okuyita kuba bo be bagifunamu budget ze bakola mu local governments budget ze bakola mu institutions ez'enjawulo ziba za Museveni teziba za bannayuganda kati olunaatuukanga mugamba ki ne bannange omugenzi Lukwago ate naawe bannange n'ofira mu nnyuma ya Besigye nyuma ki eri bannange temudamu nakutumanyira ate oluyogera nga mugamba mbuno tuyogera bubi gemazima ebintu katubyogerenga bwe biri kati Lukwago wafira mu kabenje ke mu nnyuma kuki Lukwago yafira mu kabenje ka kumusoseka nga penyikira laba natusala kyokka bonna mu Buganda yabateekateeka bonna ne olumaze kati mpuuga gwe basosesa ennyuma I need the buradi because it's good. I need the burudi. I need the burudi. Muwamba tuveyeyo ulira mu Uganda tata yabbenva bannayuganda tebalina kizibu ku Uganda bannayuganda batambudde bulungi n'eggwanga lyabwe ekizibu ba leaders be babbiwulira kakati mawulire amalala bo ababaka ba parliament abatula ku kakiiko aka parliament akalondola emirimu gy'ebitongole bya government kakosase bagamba nti bayisa abakulu okuva mu banka ya Uganda enkulu saako n'okuva mu ministry y'ebyensimbi okulabikako gye bali olunaku lw'enkya okubanyonnyola engeri gye bawaayo ssente z'omuwi w'omusolo kumpi obuwumbi 50 eri banka bbiri mu mawanga ag'enjawulo tukitegedde nti bukya ssente zino zisindikibwa kifuuse kizibu okwezifuna kyokka zagenda mu bifo bikyamu ko akakiiko kabadde kasisinkanya abakulu okuva mu banka ya Uganda enkulu abakakasiza nti ddala ssente zino ezoogerwako zagenda mu makubo makyamu kyokka baliko ze basobodde okuzza omusasi waffe abaddeyo era bibino byatujjiddeyo mu bujjuvu akakiiko ka parliament akalondola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti olunaku olwaleero kasisinkanya abakulu okuva mu banka enkulu ey'eggwanga ng'ekigendererwa kya kulondola ebyali mu alipoota ya ssaabalalizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka 2023-2024 abakulu okuva mu banka enkulu ey'eggwanga babadde bakulembeddwa amamyuka ssenkulu wa banka eno Michael Etiang Ego balidazi be batubba byonna bisajja bikulu laba ebibuuzo by'ababaka byonna bitambulidde nnyo ku ssente obuwumbi obukunukkiriza okuwera 50 obugambi okubula mu banka eno nga nakakawunti obumanyiddwako mayitire omusajja naye akugamba ssente ze banzibako ezisoba mu biliyoni 6 bangamba bugambi nti awo waliwo ekizibu kino naye nga ye yennyini ntanale tamanyi nakigenda mu maaso era mubuuziza gwe tolaba nti ddala tolini control tolini charge of the institution. Deputy Governor agambye nti wechekinga mu system zaabwe talaba mu buzibu bwonna esente we zayita ate nga esente zakola ki taata yabbenze ewaka abaana sibala era ze ngambye ki twagala tulabe ku ntambula zaabwe babuzabuza beewuddise n'agamba kompyuta yasasula n'agamba ki kati parliament enamba ogiwuddisa otyo kigamba nti kompyuta bijja buzi mu kompyuta ne byesasula bafere kyokka bakulu okuva mu banka enkulu y'eggwanga bagamba nti obukadde osoba mu 6 eza dola ezigambibwa nti zanyagibwa ku akawunti eza banka eno zalina okugenda okukozesebwa mu kusasula gamu ku mabanja ga Uganda era nga zino zasibira mu ggwanga erya Japan. $6.134 million, which was instead paid to the Roadway Company Limited. Roadway Company Limited through a bank in Japan. Mutuba respecting eraba katwali n'obukadde bulala obusoba 8 era nga nazo zalina kusasulwa amabanja ssente bw'akakiiko ka parliament akakosase akasiza nti waliwo ssente ezabula era nga ssente zagenda oyo naye ennaku zinze n'ate ab'enguzi be bamu exposing kati ennaku zino gundi ab'enguzi bebe exposing bakosase ne batugamba nti n'ekitongole alinga mwanyina nti tekijja kusobola kubayamba kubanga ebyali bya commercial bank. Akakiiko kati kagala abantu bavunaanyizibwa ku ngeri ssente zino ezaakomekerera mu mawanga gano nabo bajje tekali banyonyole. Tubasabye batuleetere omuntu oba abantu abavunaanyizibwa
abavunaanyizibwa baba balina akakwate ku ngeri ssente zino gye zatambula babaleeta enkya. Bano bakusinkana bakulu okuva minisitule y'ebyensimbi bategeeza. Era tusazeewo tuwandiikire ne Ministry ya Finance ejje wano enkya era tubuulire. Bakulu bagezezaako okunnyonnyola naye situli bamativu. Uganda ekizibu kyayo ba leaders ky'ekizibu kya Uganda. Uganda ekizibu kyayo ba leaders. Kyova olaba waliwo abagwana okufa Uganda eterere mu byobufuzi mu by'omwoyo ne mu institutions zonna waliwo abalina okuvaawo Uganda eterere gwe nawe terera ba mu kusanga. Obudde bugenze njagala genda mu kigambo kasita n'obwe nabibalagako obulazi naye tugenda ku nsonga endala. Mpuuga mwava wabulanga kati yafuna obutakkaanya nabo bamutemye akakule olw'enteekateeka ze ez'okwogerezeganya ne kibiina ki NRM ekikulembera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku ky'okukyusa obuyinza mu mirembe. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya agamba nti Mpuuga ali mu kwekwata ku bisubi wabulanga ekituufu ekirina okukolebwa akimanyi bulungi. Ye munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukoola eyali munna DP naye ategeezezza nti enteekateeka Mpuuga z'ayogerako zaalema dda eyali mukama waabwe Norbert Mao. Sasofe kabitumalirireyo. Olunaku lw'eggulo akulira ekisinde ki Democratic Alliance Mathias Mpuuga yategeezeza nga bwali omwetegefu okugerezeganya Pulezidenti Museveni ko n'ekibiina kyakulembera ki NRM ku by'okukyusa obuyinza mu mirembe. Eggwanga emyaka 4 wakati mu kukola ebikolobero bya buli kika kikulu nnyo okwogera n'abantu bano okufuna ebirowoozo byabwe. Kibayamba era ffe kituyambanga abagala enkyukakyuka. Kyokka bannabyabufuzi abamu betwogeddeko nabo basekeredde Mpuuga nga bagamba yandibanga yeenoonyeza bibye kubanga ne Pulezidenti wa DP era nga ye Minisita w'ebyamateeka Norbert Mao eyakola endagaano ne Museveni ku nsonga y'emu akyalemereddwa okubaako byaggusa. Ensonga eno eyongedde okukakasibwa munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukoola atubuulidde nti naye yatuuka kuva mu DP nga mukama waabwe Norbert Mao enteeseganya ze yabasuubiza zifuuse gannyana. Norbert Mao yenyumyako nga yalaga nti ebintu abiraba alabira wala. Yagamba nti oyo General Museveni bw'ogenda okukola naye akuvuga nga wirubaalu naye ate era yamala n'agenda okukola naye endagaano mu ngeri eyeewuunyisa. Mu nsanja ezo twamuwuliddeko nga naye akaaba ng'agamba nti bintu nga bwe yabisuubira si bwe biri. Ssaabawandiisi wa NUP Lewis Lubongoya ategeezezza ng'ekyokuteesa ne Museveni bwe kuli okumala ebiseera ng'era kuba kutuukiriza olugero olugamba nti akusinga akukubya gw'oli nagwo nga kati kye batunuulidde kwe kujjako gavumenti ye. Museveni takiririzangako mu kintu kye bayita dialogue. Era kyova olaba ayagala nnyo akulinye ng'obeere wansi nnyo ng'abantu bali mukomera okikira bwanika byali ayogera wano nti tugende twogere ku bantu baffe Museveni be yasiba. Kati Museveni bwati wakkiriza nti asooka asibe abantu bo ate abalala asibe awambe akole ebikolobero byonna ojenga oli ku mavivi omugambe sebo kati tuze ntwoge kati ebyo tetusobola bibeeramu nga NUP. Banira bewunya lwaki Mpuuga akyalemereddwa okuyigira ku ngeri gavumenti ya NRM Joseph Tyankamuka bwefu ewenteeseganya nga kati kibalindidde okulaba bwe bukodyo Mpuuga bwagenda okuleeta ku mmeeza okuggusa enteekateeka ze. Kyannaku nti olw'okubanga okuteesa okukoleddwa nga wakati wa General Museveni n'abamuvuganya temuvuddengamu kalungi olumu kuzzengamu kugulirirwa kwabo ababa beetabye naye ne bakyuka ne badda ku luuyi olulwe bo bafune ebyokulya so si bannayuganda bangi bannayuganda batuuse ne babanga beetamwa oyo yenna eyeekulubeeseza ewa General Museveni. Wano wabadde attempts nnyingi nnyo z'okukola dialogue waliwo neyo national dialogue process gye bayogerako nga bannaddiini n'abalala baali bakikulembeddemu. General Museveni yekka yennyini yagita. Mpuuga yategeeza nga bwagenda okuwandiikira ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya nga bisaba bakolere wamu okuleetawo enkyukakyuka mu bukulembeze. Kyokka Lubongoya amugambye tategana okubatwalira ebbaluwa. Tanatuwandiikira naye ne bwe yalituwandiikidde akyalina emisango wano gy'omanyi obulungi. Yatuba n'adduka. Yakola ekintu kye twalowooza nti kyali kikyamu kya buli wanguzi n'ebirala. Era President namususpending ezaki. Kakati oyo bw'aba ali ku suspension ate tagenda kuwandiikira ffe tumugye tutuule. Sooka otereze ekyo ekyakuleetera ebizibu mu NUP. Bano bawadde n'amagezi ku butya NRM bw'eyinza okusiga okululwa okuva mu buyinza awatali kuteeseganya nayo. Bannansi be balina okusituka ne bagamba ekimala kimala General Museveni baayi. Olunaku lwe banaamukubira baayi mu ddoboozi ery'omwanguka gavumenti yeegenda kugwa. Naye ekintu kye tweraliikirira na buli ali emmere eyo kya kye yeeraliikirira ye Uganda yafe okusigala omuyonga. Amateeka gonna ge tulina mu Uganda singa gagobererwa tusobola okufuna akalulu akasingayo okuba akalungi wano mu nsi mu Uganda. Naye tebagagoberera. Peter Serugo, NTV Akawungezi.
enteeseganya amawulire mugawulidde abo bonna ababagamba mbu bagenda kuteeseganya ne Museveni abo bampuga babalinda waliwo abantu abajja ne Museveni be yali awulirizaamu abalinga bazadde be bagodifaza be bamuwa advice bwe baba bamulemwa mpuuga obwo obukooti obwo bwotuleetako ng'otulimba wano otubba wulira waliwo abantu abali ab'omuzinzi mu maaso ga Museveni nga bwe bamugamba ekintu Museveni tasobola kugaana omu ku bo yali Profesa Kanyehamba nga wa NRM ng'alinga muzadde wa Museveni nga godfather wa Museveni nga mentor wa Museveni nga buli kimu Museveni ekimusobedde abuuza Kanyehamba waliwo abasajja nga Amanya Mushega waliwo abasajja nga Elia Kategaya waliwo abasajja nga Mbabazi abasajja balugumayo Ruzindana Rukikaire ne Miriam Matembe abo bonna benkugamba ba historicals abamu baaliwo nga Museveni atandika baali naye ne babaga ebintu bye banatambulirako abamu baali mu layini y'aba prince ne ba princess abaali balindiridde entebe afugeko abawe akola atya bateeka mu ssente baali bayivu bayina ne be bamusomesa mu byobufuzi bamuwa advice yagaana ng'amaze okugundiira kuba alina ebibye bye yeerekera n'atabibagamba bo ne bamubuulira ebyabwe n'addira ebyabwe n'agattako ebibye bye yali asirikidde kyaleetera Elia Kategayo okugenda okwegatta ku FDC n'amaliriza ng'avuddeyo akomyewo mu NRM Barukikaire ne bafa byanyuma muzeeyi byanyuma Boniface byanyuma be baali bagamba ku Museveni ebintu n'ababiwulira yagatta ebyabwe byonna n'abibuliza mu bubibye ebyafaayo bya Museveni ebyokuteesa genda byonna obigoberera okuva nga akyali mu nsiko genda mu Nairobi Peace Talks ozisome bulungi mpuuga olyoko ojje wano otunyolera omugongo ngo lutambula wenna gye nayina yo yeetambuza nga yeenyola mb'ow'ekitiibwa wabula mpuuga ne bwanika muwomeddwa kisiyaga bannaye kati nti mpuuga yatandise nakutambula nga mukazi kyena yeetambuza yeyogeza nga Ssanyu Rubbi na Mweruka katikomewo esaawa zino z'amawulire ekikomewo ate kiri ku likodi buli muntu yenna ayogera ne Museveni mu nteeseganya agwa enzikiza enkutte ekituufu buli muntu yenna ayogera ne Museveni mu nteeseganya agwa owakana nababuja ku musajja gwe bayita Kiyengo yakafata naweza na myezi 2 mu ttaka Kiyengo yali musajja w'amaanyi mu gavumenti y'Obote Kiyengo yali w'amaanyi yakube mundu yakuba abasajja ku katonga awo kuba malawo ye yali awaliridde gavumenti y'Obote Museveni yali tagenda kuwangula oyito joka amaze okufa biki Kiyengo nga yakutte ekintu Kiyengo nga yefudde Kiyengo bagenda bakola ensobi mu bya Peace Talks ebyo bagende Nairobi okuteesa Kiyengo bamutwala Museveni yawugulaza banne ne yevumbika room ya Kiyengo ne yefula abadde ayogera naye ate nga Kiyengo yagaana kati mu kufuluma banne ba Kiyengo balaba Museveni nga ava mu room ya Kiyengo ne batandika okubuusabuusa Kiyengo ne bamuggyako obuvunaanyizibwa Museveni ye kyaba ayagala kiri eki kuva dda Museveni kikoli mu bwe bakulaba naye obeera ogudde gando onoonye ebyafaayo bya Museveni okupenetratinga katongo gundi okumwabya yamala kulabikako mu kifaanana enteeseganya ne Kiyengo ate nga musajja wattu Kiyengo yagaana yali kwalaali ng'agamba nedda tekijja kusoboka naye bali aba gavumenti kasita balaba Museveni ng'afuluma ruumu ya Kiyengo e Nairobi ne bamulaba ng'ava mu ruumu ya Kiyengo nga babadde tebasuubira nteeseganya nga zirina kubeera gindi ate bamulabye afuluma wano ono muyeekera ono wa gavumenti Kiyengo n'agwa oyito joko bawo yali amaze okufa naye yali amaze okufa nga Kiyengo yasigazza nga yalina ekintu ne bamubuusabuusa gavumenti negwa Museveni kuvadda kikoli mu nkugambye genda oteke mu Kiyengo genda ku YouTube oteke mu Kiyengo ojja laba ebyafaayo bya Kiyengo gye biri bingi ekyasuula Kiyengo
bantu kumanya nti waliwo ekifaananyi enteeseganya wakati wa Kiyengo ne Museveni. So ebyo byonna byolaba bampuuga batubuulire batembeeta simanyi mbuno enteeseganya simanyi mbuno reforms. Munnayuganda ki violatinze amateeka g'elections agaliwo? Kubanga amateeka wandibadde ogamba nti bannayuganda amateeka gabanga bwolaba nti nno omwana olugoye terukyamutuuka ng'olina omugulira olugoye olulala. Kati amateeka agaliwo bannayuganda tegakyabatuuka ag'ebyokulonda, bannayuganda be bavayoletinga amateeka. Kakati awo we tugendera mu kusinza tugende mu kigambo kya Katonda nti I need Burundi. I need Burundi because Burundi is good. John nyina kayimba ke nayimbyo na akamwoyomye. Kiyengo olwamulabako bwe bati ne Museveni omwoyomye afwa. Kati ne mpugo omwoyomye. N'abala bonna nga bwe twabatadde yeggulu katugende mu kigambo kyadda kikanga 5-3. Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo. Oke mukwano osomesa yigize batabani bana bawalabo. Ekigambo kye kitukuvu Mukama. Tuleme kuva wano nga bwe twazze. Yogera gye tuli mu linnya lya Yesu. Nange bwe mala okwogerera abatukuvu bo. Atende mukuba atasanira mu linnya lya Yesu. Amina. Tuli ku episode egamba part 2 eyeggulo. Waliwo abantu abalina okufa mu Uganda eterere okunyweza Uganda. Okunyweza ensalo za Uganda. Okunyweza obwakabaka mu Uganda. Okunyweza ebyobufuzi eby'emirembe eby'abaana n'abaana. Waliwo abalina okufa mu byobufuzi ne mu bannaddiini. Ne mu bannaddiini. Twalabye eggulo mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka essula ey'okubiri nga Sulemani atudde ku ntebe yatandikira ku muganda we n'amugamba naye kino kikukolwako kikubeereko ggwe ate entebe n'enywere. N'agenda ku mukulu w'amagye omusayi gwe gumubeereko ne famire ye naye entebe n'enywere ne Isirayiri enywere. N'agenda ku mukulu w'eddiini nakuteka mu house arrest ovuddemu omusayi guno gukubeereko entebe n'enywere. Bayibuli egamba ng'essuula eyo eggwako Mukama n'anyweza Isirayiri n'anyweza entebe n'anyweza obwakabaka ku mutwe mu mikono gya Sulemaani. Bwe tutyo bwe twamaliriza chapter ey'okubiri ey'Abassekabaka ekisooka. Kati twagala tugende mu Bassekabaka ekyokubiri. Mu Bassekabaka ekisooka essula ey'okubiri. Eyokusatu kubanga eno ebadde yakubiri. Bassekabaka ekisooka essula ey'okubiri gye twamaliriza. Kati tugenda mu ssula ey'okusatu. Essula ey'okusatu eno mbadde nzijanga njogerako. Sulemaani aba ali awo mu ssula ey'okusatu Katonda n'ajja. Mu kirooto Sulemaani bw'amala okutta bano abantu yazimba ebifo bya Katonda. Nakugamba ebifo ebigulumivu birimu enjawulo bbiri. Waliwo ebifo ebigulumivu ebibonyaabonya eggwanga. Omuntu abonyaabonya eggwanga azimba ebifo ebigulumivu eby'okubonyaabonya eggwanga era n'abiteekako bakabona ababonyaabonya eggwanga. Naye omuntu era atambulira ku Katonda olina okubako by'ozimbirako eggwanga ebinyweza eggwanga n'ebikomyawo Katonda mu ggwanga. Olwaleero mbaddeko ku Kingdom TV. Kingdom babadde basoma Twitter ya Muhoozi nga bamuwaana ku Kingdom FM. Ku Kingdom TV eya for Christian Focus Center eya Pastor Kiganda. Amanyi nti kya muzizo era kive okuleeta Katonda mu ggwanga n'ozimba n'ebifo ebigulumivu. Babadde basoma tweets za Muhoozi nga bamuwaana. Muhoozi yagambye mbwalinda mu kiwezi munne Trump akwate entebe kati nnono naye agaziyo ekitimba akitwale Katumu. Nga TV gye batugamba eya Katonda ow'omu ggulu
eri mu kuwaana kikatonda ky'abachweze ekyaletebwa mu ggwanga Uganda nga bw'osoma Bayibuli egaana okuleeta bikatonda n'obisimba ku katonda omulala. Kingdom TV eri mu kuwaana kikatonda ky'abachweze mu ggwanga Uganda. Kati nga nva wano ne Jambia ku Sunday misana nga nyingira mu Christian Focus Center nga ntemako kiganda omutwe nga mugamba mbuno pastor wa Bible and Politics ate yasazeeko kiganda omuntu musumba munne. Abo bakabona banyweza bikatonda biri. Wali bano omuntu bwava ku katonda azimba ebifo ebigulumivu ebinyweza obwakabaka bwe ne bakabona be okusafoketinga eggwanga. Ate bw'oba obimenyeewo oyina okuzimba ebya katonda. Katubulire essula eyokusatu. Katugiyite mu lukwakwayo mu dakiika ntono nnyo tunyonnyole tuve wano. Essula yakusatu. Essula eyokusatu. Awo Sulemani n'abeera mukoddomi wa Falaawo kabaka w'e Misiri n'atwala muwala wa Falaawo n'amuleeta mu kibuga kya Dawudi okutuusa lwe yamala okuzimba ennyumba ye n'ennyumba ya Mukama ne bbugwe wa Yerusaalemi enjuuyi zonna. Kyokka abantu ne baweerangayo ssaddaaka mu bifo ebigulumivu kubanga tewali nnyumba eyazimbirwa erinnya lya Mukama okutuusa ku biro ebyo. Sulemani n'ayagala Mukama ng'atambulira mu mateeka ga Dawudi kitaawe. Kyokka yaweerangayo ssaddaaka era yayokeranga obubaane ku bifo ebigulumivu. Awo kabaka n'agenda e Gibiyoni okuweerayo ssaddaaka kubanga ekyo kye kyali ekifo ekigulumivu ekikulu. Sulemani n'aweerayo ku kyoto ekyo ssaddaaka ezookebwa 1,000. Owulira sanite eyajja mu ggwanga kubanga mu ssuula ey'okubiri abaali ab'okuggyako emitwe yali amaze obbajjako emitwe. Mu ssuula ey'okubiri eyo gye tuvuddemu essuula esooka erimu olutalo lw'okugwa dwani atwala obuyinza. Essuula ey'okubiri Sulemani abukutte abasazeeko emitwe. Essula eyokusatu tutandise sanite nga Bayibuli egamba omwana n'atambuliza obwakabaka ng'abuzizaayo ku musingi gwa bajjajjaabe. N'atambula nga kitaawe Dawudi bwe yatambula obulungi mu maaso ga Katonda. Kubanga Mukama yali agambye Dawudi nti abaana bo balina otambula obulungi banatambula obulungi nga bw'otambudde ku ntebe eno tekujja kuvaako. Era ekyo Dawudi yakiteeka mu ddambere ng'akigamba omwana we namugamba bw'onootambula obulungi Mukama ajja kukukuuma gwe n'abaana bo n'abaana b'abaana bo abalidda ku ntebe bajja bbeerako bwe mulitambulanga nze. Kati bwe yamala okukwata entebe yasooka kunoonya baani abataataaganya entebe eno, baani abaagala okutuzza mu birala, abaagala okutujja ku musingi gw'abajjajjaffe. N'asooka n'abasalako emitwe. Kati bw'amala obbasalako emitwe kati agenze ku mutendera gwa kuzimba ggwanga ne Katonda. Kubanga abakiganda emitwe bamaze obbatemako emitwe baserwadde babatemyeko emitwe. Bannabyabufuzi babatemyeko emitwe. Kati eggwanga tutandise kuzimba institutions. Tutandise enkolagana yaffe ne Katonda kubanga bino ebisajja bibadde bitubulira Katonda ataliyo tumaze obbijjako emitwe. Waliwo bannaddiini abagwana okufa mu ggwanga Uganda eterere. Waliwo bannaddiini abagwana okufa, waliwo bannabyabufuzi abagwana okufa, waliwo abakulu mu magye abagwana okufa nga balina kufa. Omwana Sulemani bwe yakikola kati ali ku mutendera gwa kuzimba ggwanga kuzzaawo ggwanga okuzzaawo ebifo ebyokusisinkaniramu ne Katonda we. Wulira. Mukama n'alabikira Sulemani e Gibiyoni mu kirooto ekiro. Katonda n'ayogera nti saba kyemba nkuwa. Sulemani n'ayogera nti wamukola bulungi nnyo omuddu wo Dawudi kitange nga bwe yatambula mu maaso go mu mazima ne mu butuukirivu ne mu bugolokofu bw'omutima wamu naawe. Era wamuterekera ekisa kino ekinene kubanga omuwadde omwana ow'okutuula ku ntebe ye nga bwe kiri leero. Era nno ayi Mukama Katonda wange ofudde omuddu wo kabaka mu kifo kya Dawudi kitange nange ndi mwana muto simanyi kufuluma ne wakubadde okuyingira. Era omuddu wo ali wakati mu bantu bo be walonda eggwanga eddene eritayinzika kubalibwa ne wakubadde okugattibwa obungi. Kale muwa omuddu wo omutima omutegeevu okusalanga emisango gy'abantu bo njawulemu ebirungi n'ebibi kubanga ani ayinza okusala emisango gy'eggwanga lyo lino ekkulu. Awo ebigambo ebyo ne bisanyusa Mukama kubanga Sulemani asabye ekyo. Katonda n'amugamba nti kubanga osabye kino so teweesabidde kuwangaala, so teweesabidde bugagga, so teweesabidde bulamu bw'abalabe bo, naye weesabidde obutegeevu okwawulamu emisango. Laba nkoze ng'ekigambo kyo bwe kiri. Laba nkuwadde omutima omugezigezi era omutegeevu obutabangawo akwenkana okusooka ggwe so n'oluvannyuma lwo tewaligolokoka akwenkana. Era nkuwadde n'ebyo by'otosabye obugagga n'ekitiibwa obutabangawo mu bakabaka n'omu akwenkana ennaku zo zonna.
era bw'onootambuliranga mu makubo gange kwatanga amateeka gange n'ebiragiro byange nga kitaawo Dawudi bwe yatambula awo ndyongera ku nnaku zo. Awo Sulemaani n'azuukuka era laba kyali kirooto. N'ajja e Yerusaalemi n'ayimirira mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Mukama n'awaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'awaayo ebiweebwayo olw'emirembe n'afumbira abaddu be bonna embaga. Awo ne wajja eri kabaka abakazi. Mukama bawo omukisa. Nze mbuuza. Sulemaani ng'amaze okusalako abasajja bonna emitwe. Katonda azze. Owuliddeko Katonda ng'amubuuza nti owange sirwadda lwaki wamusalako omutwe. Owuliddeko ku Katonda ng'abuuza Sulemaani nti Sulemaani kazimba mugalu wamusalirako ky'omutwe. Yamugamba weebale kutambula. Yongera okutambula obulungi. Bw'otambula bw'otyo ngenda kukuwa omukisa mungi. Tewali ali kwenkana mu baasookawo ne mu baliddawo tewali. Mu conversation ya Katonda ne Sulemaani nga Sulemaani yakamala obbikola mu ssuula eri ey'okubiri owuliddeko nga baayogera ku Dawudi ataaliwo. Baayogera ku Dawudi ataaliwo eyali yafa ne boogera ku ntebe y'ono omwana. Owuliddeko Katonda ng'amubuuza nti lwaki bali abasajja wabasalako emitwe. Olw'okuba eggwanga lyali lizeemu emirembe ng'abasajja abo be baali ekizibu ky'eggwanga Katonda teyaboogera nako naye ng'omu yali Ssaabakabona w'eggwanga. Katonda amwebaza n'amugamba bw'ati bwe yamala obbikola n'abitereza waliwo abantu be tulina okugjawo nga n'omusaayi gwabwe weewaawo Katonda yennyini akirimu era nga n'omusaayi gwabwe tegujja kubalibwa ku muntu n'ogu okubanga tunyweza ggwanga Uganda. Tewali omusaayi gwa Museveni tegusobola kutululumira weewaawo. Omusaayi gwa mutabani we teguyinza kutululumira gujja kululumira nnyumba zaabwe. Omusaayi gwa minisita yenna NRM tegujja kutululumira kasita tutereze enkolagana yaffe ne Katonda. Bayibuli egamba okutuusa leero ku nsi tekubangako omuntu asinga Sulemaani kuba amusooka kaabe Ibulayimu kaabe Adamu kaabe muzzukulu wa Ebeni gw'atannazaala. Bayibuli egamba bweti gwe sinnalabako ayita Ebeni jjajja sinnamulabako nga Ebeni azadde gutabani gwe ne guzaala oba guwala gwe ne guzaala oyo omwana sinnamulabako naye tajja kusinga Sulemaani. Mwana Kyagulanyi wammwe mmwe abeni UP omanyi mwagala nnyo Kyagulanyi oyo tannaba kutuuka Sulemaani mu byonna. Mumuwaana ennyambala, mumuwaana ekitiibwa, mumuwaana amagezi, mumuwaana buli kimu, mumuwaana buli kimu era akiri kituufu akiri kubanga naffe abamu ab'NRM tuya ngina nemberawo nempulira nga ayagala omwagala naye nempulira nenzijukira nga ndiwe NRM nenvaayo ngamba mbadde ensaaga ndiwe NRM sinza kuyagala beni UP. Naye Bayibuli egamba newankubadde Kyagulanyi ayambala bw'atyo Bayibuli egamba Sulemaani yayambala okusinga amalanga ku ttale. Design zonna ze twambala ku nsi Kyagulanyi zazaleeta tannaba kumalayo design za Sulemaani. Naye Sulemaani yasalako abasajja emitwe abaali beefuula ab'amaanyi mu Isirayiri. Waliwo baminisita abalina okugwa mu Uganda. Waliwo abakungu mu gavumenti abalina okugwa. Waliwo bakatikkira abalina okugwa mu Busoga ne mu Buganda. Waliwo bakatikkira abalina okuva mu Bwakabaka butereere. Waliwo abalina okuva mu byobufuzi bitereere. Okuzza enkolagana yaffe ne Katonda waliwo abasumba abalina okufa kubanga bayimirira mu kkubo tebavaamu. Baziyiza abayingira, baziyiza n'abafuluma. Abantu tebafuluma ate tebayingira. Ekkanisa okuddamu okutereera ng'abasajja ab'enfuula ab'amaanyi mu kkanisa bafudde. Katonda bw'ajja yeebaza bwebaza omwana ono omulimu omukulu gw'akoze okutereeza eggwanga oddizzaayo okubanga Katonda ayinza okukomawo nga waliwo ebifo ebigulumivu ebya Katonda w'osobola omusisinkanira n'owaayo ssaddaaka n'etuuka. Muli mu makanisa kuleekaana buleekaanyi kuleekaanira banneyiba. Muli mu makwaya nga mugendayo lwa bwenzi. Ogendayo kusisinkana girlfriend wo na boyfriend wo naye nga temututte ssaddaaka yakuweereza Katonda. Muli mu bigrupu by'abavubuka mu makanisa nga mugendayo lwa bwenzi. Baana kulimba bazadde baabwe mbu waliyo practice simanyi maasi kwaya. Ekyamagero kyange ekiri wano. Ekyamagero kyange ekiri wano. Ebyo. Obwenzi buli mu makanisa obutali mu kirabu. Obwenzi obutali mu angenwa buli mu makanisa.
obwenzi obutali mu mahoteli mu maloji buli mu makanisa obutalabikangako okwetunda kuli mu makanisa kati waliwo abalina okuvaawo waliwo abatandika mpolampola ebyokwonoona amakanisa bakayanja ne muleeta enkunamyo ku bituuti omwoyo omutukuvu n'abalekera omwoyo omutukuvu ne mumureplacinga n'ebidongo mukuba ebidongo omwoyo omutukuvu n'avaawo ne munyumirwa ebidongo ne musigala nga musibiddwa naye nga nalabye omusumba ku Sande n'abaweereza nga bakutte ku kitebe bali wanaye Mukama Katonda wa nga bakutte ku gundi bazina bend over bali pastor senior pastor n'abavubuka be ani asinga mu kanisa ne muvaamu nga musibiddwa omwoyo omutukuvu n'abalekera ye n'agenda ekkanisa ne yeeyongera okusiba abantu wateekwa okubaawo abasumba abasalibwako emitwe ekkanisa eterere wateekwa okubaawo abakulu mu poliisi abafa poliisi etandika okugoberera amateeka galekerawo okugoberera poliisi egoberera amateeka kuba kati amateeka ge gagoberera poliisi tekyagoberera amateeka amagye tegakyagoberera amateeka wateekwa okubaawo abakulu mu magye abateekebwa ku firing squad ne bakubibwa amasasi ab'amagye abato ne bategeera ne bagoberera amateeka Sulemaani bwe yakikola kati Katonda atambula bulungi nnyo nakka n'ayogera n'omuntu ne yeddirayo mu ggulu nga bye muwogedde mu kirooto bya ddala kati olwaliro bannayuganda baloota ttimba baloota mpologoma aloota ekintu kimu gwe batava mu kifo ekkubo liseerera bw'abuuka mu bbanga ate agenda okuwulira ate nga tabuuka tagenda awulira ebintu bimugoba tewakyaliwo kwogera na Katonda kukubuulira biki biddako buli muntu akubulira ekirooto kitiisa omuntu alina omutwe simanyi mbwena omutwe nga gulinga ogw'embuzi naye ate nga wano nga sali musale naye ate nga wakati nabbanja naye ate nga waggulu muhoozi n'obuuza muntu kika kyoyo walaba naye bali abantu nabo gwomanyi gwe omuntu yakula bwatyo ng'ekitundu wano wansi nga labanga nabbanja naye ate mu makatikati awo ekiwato ogusweta guli awo gulinga ogupale gulinga ogusweta gulinga nga gutawulo ng'omanya oyo sali musale naye ate agenda okulaba eri waggulu obulevu n'ogamba kiki ekirooto n'okyetola nga n'ogamba ebintu byonna abantu bye baloota bya ntiisa temuliimu Katonda Sulemaani obitereeza alina be yasalako emitwe bwe yamala obbasalako emitwe Katonda yatandika okujja direct n'ayogera ne Sulemaani Bayibuli egamba n'amuwa ne byatasabye bw'osoma chapter n'ogisoma yokka nga yeetengeredde tojja bitegeera bwobanga waliwo abasumba abajja nansomako akanyiriri kamu awo Mukama awo ekimu ekya 10 ne kisumulula gezaako okusoma ebintu bino bigoberegana okuva gye byava ojja birabanga waliwo ojja genda olaba otegere osaba omwoyo omutukuvu akuvuunulire soma essuula esooka osome ey'okubiri ojja kuzuula nti ebyaterera mu ssuula ey'okusatu baali babitereezezza mu esooka n'ey'okubiri ey'okusatu Katonda n'alyoka ajja Katonda okwogera ne Sulemaani for the first time ng'amaze okujjawo bali be yasalako emitwe Kayanja mugwana salako mitwe Kayanja gwe watandika omuze gw'okuleeta enkunamyo mu luzungu nga mwefuula balina English service simanyi muno omutuleetera simanyi services e California wagende California nga bambadde obukete kubanga baali mu sama ng'ebbugu mulingi nga bambadde butimba bambadde obutimba kubanga bali mu sama tojja kubambaza bigundi nga bali mu sama kati gwe n'oleeta obutimba n'obuleeta abaana ne batandika okwambala obutimba ku kituuti mu luzungu Excuse me, si Robert Kencha, Pastor Robert Kencha, excuse Kencha. Ekkanisa neefa ogwanda kusalako omutwe Kayanja. Kayanja ajja kusalako omutwe mu linnya lya Yesu. Omusayi gubeere mu nnyumba yo. Ekkanisa enywere. Museveni ajja kusalako omutwe mu linnya lya Yesu. Eddogo n'ebisiraani bibeere ku nnyumba yo. Bive ku Uganda. Entebe enywere mu mukono gwa Kyagulanyi n'essuubi. Nakaayi. Entebe enywere. Ffe abaganye Muhoozi okuba president. Ate ffe tujja okulonda Ssuubi okuba president kisoboka. Ffe abaganye Muhoozi. Ffe tujja okuwa Ssuubi entebe. Oba ayagala oba tayagala tumuteekeko. Kuba ffe tusalawo. Ffe twagaana eri ffe tukkiriza wano. Tuli baddembe n'okusooka ogiwa Shadraka. Shadraka bw'amala ogivaako niyo tukwata entebe ne tugiwa Ssuubi. Ng'era ffe twagaana ogiwa naye mutuyita bakusaaga
tusobolera ddala nga yefe abagaana nga kati ffe tukkiriza naye ate nga mmwe famire yammwe yonna twagimalawo naye nga bakulaga Kyagulanyi ali wali yenna mukadde bw'ati ali mu myaka 10 mwana olwo nga ne Kampala naye ali awo alinga Kanyamba bonna nga weebali naye ng'entebe enywezeddwa mu nnyumba yaabwe nga bwe tunoonya yasigalawo mu nnyumba ya Museveni teri n'ogu bannange Katonda alina obusungu bw'asalawo okusaanyaawo asaanyaawo ekitabo ky'abassekabaka ba Isirayiri kitandika na Dawudi naye nga Sawulo ye yali badde ssekabaka number 1 ow'eggwanga lya Isirayiri ekitabo ky'abassekabaka kitandika na Dawudi. Don't joke with God. Katonda yajja entebe mu lunyiriri lwa Sawulo n'agigaana n'okuddayo yaginyweza mu mikono gya Dawudi n'olwaleero Nyantanaku ava mu lunyiriri lwa Dawudi. Mukama bawo mukisenzikize egenze wala webale Katonda wa Ibrahimu ne Isaka nyako tukobeza olunaku lwalo Mukama n'olwo ekigambo kye kitukuvu nsaba ebigambo bino Mukama niwankubadde bibadde byanzikiza naye bikola enjawulo mu mitima gyaffe era Mukama abo bonna abalina okweddako beddeko mangu naye nabo okusalako emitwe nze Mukama ndiredde okubasalako emitwe weewaawo nze Mukama yena gw'onooleeta nze Mukama ndiredde okubasalako emitwe oba bajenero oba basumba oba baani Bayibuli egamba naamugwako naamusalako omutwe n'omusaayi n'aguyoolawo. Awo Katonda n'atandika okutambula misana tuku mu Uganda neeterera. Genda osome ettutumu lya Sulemaani lyabuutikira ensi yonna border to border. Bakabaka ne bava mu Africa ne batambula ne bagenda okusena ku magezi Mukama ge yawa Sulemaani. Mukama waliwo omulembe oguli redde okukola ebya Sulemaani. Waliwo omulembe oguli redde okujjawo ebifo ebigulumivu n'okuzimba ebifo byo ebigulumivu olw'enkolaganayo ne Katonda olw'enkolagana yaffe naawe Mukama. Bajjajjaffe baazimba ebifo ebigulumivu ebya Katonda waffe ne bateeka ne ku mmoto ya Uganda ne bagamba for God and my country ne bagamba nga tutandika byonna Uganda n'ensi yaffe Katonda waffe yabaawanirira eggwanga lyaffe. Katonda waffe gw'oba oyamba buli kye tugenda okukola buli awabeera omukolo tusooka Uganda Katonda akuwanirire. Kati olwaleero Katonda bamuli presinze n'omuchwezi mwana gwe nja kusalako omutwe gwe mwana gwe nja kusalako omutwe teeka waabiri weewaawo ne kitaawo na buli yenna okusalako omutwe mwe gwe munaatya okusalako omutwe nga mumunsindikira nze mbalage bwe mutandika okuloota Katonda ng'atambuza bigere mu Uganda nga mugamba nalimbalimba. Mukama sinkana abanyigirizibwa n'abalumizibwa sinkana ababanjibwa mu festival muno Mukama ebiseera bya kanyama naye abantu olowooza baalidde ku kanyama. Mukama akanyama katandise naye Mukama kimanyi nti abantu Mukama sinkana bannayuganda mu linnya lya Yesu buli omu musinkane nga bwakwetaaga mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna. Abalwadde ab'endwadde ezitalina maddagala Mukama bawonye ab'endwadde ezitawona bawonye bali abajjanjabibwa bagende mu malwaliro naye abatawonera ddala ng'endwadde teziwona tezirina ddagala bamugamba ddayo ofe oyo gw'oba owonya akyali ku ddagala amire eddagala awone kuba ye akyalinayo chansi y'eddagala naye bali abatakyalina maddagala abo bo bosooka okujja ku ndiri bo bawone nga bano bwe bamira empeke zaabwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange ne njatula n'akamwa kange nti ndokose sangula ennyo lyange mu kitabo ky'okufa oluwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okusa kimu kw'Omwoyo Omutukuvu tusaba beera naffe ffenna n'eri abooluganda bonna birema okutuvaako emirembe ekitaggwaawo amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abawa omukisa tutetenkanyiza obutaalataala obutonotono ne butumazaako katulinde leero independence ya wano katulinde encoba naafu n'aba maintenance bannyambe Mukama banjagalire mubeere bulungi mweraba. I sign out.